nga be bakyazizza essaza lya Nyirimu ery'Amawokota. Basaba ne bannyabo eba eriwo naye nga omupiira gugenda kubeera broadcasted ku BPS. Tumulengera abuuza ku bazanyi mpolampola amyuka omwana omukulu ow'essaza lino. Musikasa mpozi twogera okulumezi eyasudde obucupa mu kisaawe kale buli omu abeera embega wa munne embeera yonna we tugenda maaso awo nga Musikasa agenda kujja ne layinaapu eya Bulemeezi esoose eyasaza Bulemeezi obugalo bwa Bulemeezi. Basaba ne bannyabo tulina abazanyi Isaac Antege, coach Bulemeezi 2025. Omupiira gubadde mulungi, tiimu Mawokota si tiimu nyangu nnyo. Tubadde tugezaako nnyo okuligaininga winning strategy yaffe, naye batuggyeko obubonero bubiri ne tutwalayo akabonero kamu. Ndowooza tiimu evaayo mu frustration mpolampola gye twaluzinga eri gye bujja tugenda kutandika okugoba tufune points 3. Gye tugenda ebwekula tujja kusobola okugoba tufune points 3. Tiimu kati ebondinga nga bw'ogiraba, tiimu ekyali mpya naye buli mupiira gwe tusamba tugenda tweyongera okubondinga ne tuba nga tusobola okukola ebintu byaffe bulungi. Twawestinze chances nyingi tetwalemeddwa okukonvatinga, naye mmanyi kye tugenda okukolako mu weekend ejja tubeere nga tusobola okuteeba goolo zaffe mu geemu zaffe eziddako. Amanya Mutono David, head coach wa Mawokota football team. Tusamira ne Bulemeezi opiira tegubadde mwangu kuba ne Bulemeezi ebadde waka erejjeyo amaanyi gonna, naye nga abalenzi bange bakoze kyonna ekisoboka naye tusobodde okufuna akabonero kwabwe. Ndowooza si kibi tusobola okukizimbirako kuba tukyali kuzimba ttiimu nga bannamawokota, so tunagenda okudda awaka okukyaza omupiira gwaffe ogwokusatu tubatereza essuubi ezibadde mu mupiira guno tusobole okufuna n'obuwanguzi obulala awaka. Omupiira gya musaba ojja kwabwe n'ofunayo akabonero tekibeera kibi, naye nga buli omu aba yatesesa ttiimu akabonero si kabi kufa baba bakyadde kuba bagenyi badde bagala funa nga bafuna wini okuva awaka gye badde batafunangako. Erinnya lange nze Sekabira Dennis, kiikirira Katikamu North County mu Parliament. Okusooka njagala okuyozaayoza essaza lyange erya Bulemeezi. Kituufu olw'olwaleero tufunye draw, ate mu mulundi oguddako tugenda kusanga abantu b'obuweekula. Bano be tuva okusamba ab'e Mawokota, munnaffe gwe baasamba naye wiikendi ewedde baamukuba. Kitegeeza si ttiimu mbi, naye mu masaza okufuna akabonero kikulu nnyo nnyo kuba amasaza emu ku liigi oba tonamenti esinga okubeera enzibu. N'olwekyo njozaayoza banna Bulemeezi
era mbakunga ku Sande eddako tugende nange kennyini ngenda kutambula nammwe tugende Buweekula tuwangule ngenda bongera n'engoma endala ez'amaanyi tubeere ne vibe leero vibe emuzeemu kubanga engoma yaffeemu yayabise naye ngenda kugitereza nyongereko ne seeti endala tukakase nti tukola omulimu gwa Ssaabasajja Kabaka okwegatanga Obuganda n'okunywera n'okutambuza emiramwa gya Ssaabasajja Kabaka ne Ssemasonga 5. Okusookera ddala erinnya Kabengano Rita omukyala eyeesimbyewo mu Luweero District n'omubaka omukyala omuggya. Okusookera ddala omulundi guli match yaffe yasooka omupiira baatukuba omupiira naye olwaleero kimpa essuubi nti tugudde maliri era mbakubiriza bannabulemezi mwenna tugende tuwagire abaana baffe wini tujagala era nkakasanga omupiira tujja kuguwangula.